onaffe jadi tubuulire ne mukulu gw'olina yaawo ate tumanye muli mutya saidizi eyo. Nze Geo Mala ne Faluku ne Fedi mu studio. Tuli Kasese kituufu obubbi bwo bwayongedde nnyo. Kasese naddala nga tugenda mu Christmas obubbi bweyongera kubanga abantu bangi baba tebakola tebalina mirimu. So wetwogerera essaawa zino buli village ku kyalo wano mu town bali mu kuregisteringa emisango gy'obubbi. Naddala abayuthi batabukidde ebisolo by'abantu babba buli lunaku abalala babakwata abalala babatwala mu buku after 2 weeks ne babasumulula ne bakomawo mu bantu. So bonga batuuze twetwogerera essaawa zino batandise kwekolamu omulimu singa bakusanga nga wabbye ekisolo ky'omuntu nga tiwakiguze bo batandise kubatemula ne babata kino kitali kituufu. So tulina chairman Elos wano omu kwabo ba chairman abakulira wano abantu mu Kasese municipality agenda tubulira embeera eri etya naddala eyo mu byalo mu bantu be bakulira ku Christmas gye tugendamu ku lunaku lwa Sunday. Bo beetegese batya kulaba ntino bagenda kuma abantu n'ebisoro byabwe lwakuba nezo gye babeera police post bazigalawo be ba chairman be ba defense be ba security be bakulira security sawa zino. So agenda tuulira naddala beetegese batya kulaba ntino bakuma abantu n'ebisoro byabwe mu Christmas gye tugenda mu Sunday. Chairman tukwaniriza ku Musunsuzi ku macha. Webale nnyo omunamawulire amanya bampita Kibuti ya Jafar omu ku bakulembeze ab'ekyalo kya Base Camp Lower. Amazima gennyini ennaku enkulu zino za Christmas zisusse kubenga zituleetera obubbi obungi nnyo. Kati abavubuka engeri gy'okitegeera nnyo nti nno Kasese eno yali mu Kilembe Mine yaleeta abantu abatayina ewaabwe mu byalo. Kati babeera muno nga babayita area born. Kati ate projects zino zandibadde ziwa abavubuka emirimu baziggala. Kilembe Mines, Airfield na Industrial Park gye bagulawo byonna tebikola. Kati abavubuka baagala kuliisa maanyi nnyo. Obubbi bw'ebisolo kumenya amayumba bibadde bingi nnyo. Tugezezzaako okukola nabo meetings nga tubabuulirira naye wula abantu tebawulira. Kati twesize embeera y'abantu. Kati bakolesa bakwatira amateeka mu ngalo ne gavumenti ababbi bonna be twakwata bonna yabatta nebaleka ne batuddamu. Kati obubbi bungi nnyo. Wabula kyetwasazeemu twakozeeko village security committees zituyambe kulaba nti tukendeeza obubbi obwo. Amazima amatuufu tubakwata. Kati bwavudde mu ba youth buzze mu bakazi. Kati abakazi be babba nnyo kubanga luli twali tulowooza nti ebyo ebintu tebayinza kukola ki kubikola naye tugezaako nnyo kolera wamu. Ekizibu ekinene ekibaddewo kiri kimu tubadde tuteekamu amaanyi. Kati bano abajambula ba ADF be batuleetedde kututiisa kubanga ffe bwe tuba tutambula tetulina mundu tukozesa emiggo gyaffe mu ngeri ng'eyo ate bali kati gye bayingidde entoroko naffe tweraliikirira anytime bayinza kukola ki kutuyingira. Naye ku lwekyo kikulu kye tukubiriza abatuuze tetwagala postmortem twagala action. Bwomba mulina kye mulabyeko mutubulire nga bukyali tulabe nti engeri gye tulwanyisa ebyo ebijja mu budde. Chairman olunaku lumwe mabega twalabye nga mwakutte omukazi nga yabbye embuzi nga yagisaze n'okugisala. Ekyo kitegeeza ki naddala mu budde buno bwe tulimu nga tugenda mu Christmas omukazi kubba embuzi n'agisala n'agitwala mu katale kugitunda? Kati ekyo munamawulire olaba nti mu kusooka gavumenti yaleeta omwenkanookano. Kati n'abakazi batandise kukola emirimu egy'abasajja naye mu maka omwo mwe mulaba walimu enjala nnyingi. Ennyingiza ssente zaabula abantu bakava mu COVID tubadde tukyali awo nga tutandise kubaawo bulungi ne wajja bino entalo za Ukraine. Olaba ziva Ukraine ne zituuka mu Uganda. Ekyo nakyo kizibu. Ate abasajja bano ababakonjo balina ekizibu kimu obuvunaanyizibwa baabulekera abakazi nnyo. Eyo nakyo kintu tusaanidde tubayigirizeeko bakyuse that practice kubanga olaba omusajja atalina na mulimu alina abakazi 3. Ekisembayo abakazi lwakwagala kupromotinga laavu balina kubba bamuliise ku mbuzi abeerewo bulungi.
wamala byebyo chairman byatufuniddeyo naddala ku bubbi obususe mu Kasese municipal. Abakazi sawa zino twavudde ku basajja babadde nga babba, naye sawa zino etugerera abakazi be bafusa ababbi naddala kubba ebisolo, enkoko, ente nibatunda mu katale. Eno bali waliwo ennyama gye bagiyita sanga meat, ye otuka mu katale kilo emu bagitunda enusu 2,000 eza 1,500, naye nagwe notuka mu katale niweebuuza ennyama gye batunda 1,500 bagijeewa. Kumbi nga ze zino nte ze babba embuzi z'abantu. So bonga batuuze batandise kwesitukiramu n'abakyamani, batandise n'okugenda no mu butale naddala kugoberera abakazi abatandise kubba ebisolo by'abantu nga batunda ennyama mu butale. Batandise n'okubakwata ndowooza mu biseera ebitali bya wala balala bagenda liira Christmas mukomera nga mu prison. So tuli ku ground, we are following up this matter. Ebinaddako tugenda bireeta mu mawulire gaffe ku ssaawa emu ne ku munyu 3. Over to you.